ebigenda mu maaso ku mikutu egya WhatsApp n'emikutu emirala ekyabayimbi omuyimbi akutte ebiso ayambadde ekkooti ekikozesa mu malwaliro ng'ayambadde n'ekyuma kyetuyita stethoscope ekikozesa okuwuliriza amawugwe n'ebintu ebirala ku mubiri gw'omuntu ng'alina omuyimbi omulala naye nga ebintu bye bakola bigezaako okulaga nti ono yandibadde nga dokita oba omusawo agezaako okujjanjaba omulwadde naye nga babikola mu ngeri ey'ekifuulannenge etali eyo engeri gye tukolamu emirimu malwaliro gaffe. Tulina obweraliikirivu kuba abantu batukubira amasimu batulowooza eno y'engeri gye mukwatamu bakazi baffe bwe tuba basindikira mu malwaliro bwe muti mbe basemberera ne mubakwata mu biwato nga tuba basindikidde okubajjanjaba. So bannayuganda oba abaami abasindika bakyala bali malwaliro okujja okufuna obujjanjabi beeraliikirivu era bajja tuuka ekiseera balina otuuka bagambe nti abasawo kirabika buli tulaba ku TV kireka bakola bakyala baffe. So bwe tuba nga obwesiga obwo abantu babutugjeemu then tujja kufuna ekizibu. Omuntu bw'atandika okutya ogenda mu ddwaliro oba ate omusawo olowooza nti akola ebintu ebitaliiyo then oli abo bantu bajja kufiira ewaka abalala bajja kutandika kulowooza genda mu mawanga malala. So